Ababaka batula kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu palamenti basinkanya abamu ku bayizi okuva mu masomero ag'enjawulo. Bano beetabye mu kubaganya ebirowoozo n'abayizi ku mateeka agalungamya enkuza n'endabirira y'abaana. For me to read my books, I need to make sure that I see well. Secondly, I hear well, and then I'm in my physical world mental state, right? I think shelter would be the first priority, because let's assume you're going to help, you're a minister, but you're going to help a child who is on the street. Of course, if you want to educate that child, you won't take him or her to school while he or she is still on the street. Abayizi bannyonnyodde ebimu ku kusomooza kwe bayitamu naddala mu masomero. Kati abamu kuffe amasomero gaffe tegalina bulungi textbooks obutabo bwe tukozesa. Kati gavumenti yo nga tusobola ogigamba nesobola okubeera ng'etwala ebikozesebwa kwaga amasomero ffe ng'abaana tusobola okwenyumirizanga mu kusoma. Bano era bategeezezza nga basanga okusoomooza mu kukwata ebibasomesebwa olw'okusiba enjala ku ssomero. Ng'abamu babeera tebaagala kusoma lwakubanga ku ssomero teri mmere. Kati ababaka batula kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu palamenti aka Uganda Parliamentary Forum for Children bategeezza nga bagenda okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga enkuza y'abaana. Kwota system y'abaana abaganyulwa nga buli district eweebwa ebifo 10 abajoininga university. Nze neho n'amapenduzi tulese ekiteeso mu palamenti ekigamba wakiri twongere ku muwendo abaana 10 batono. Baagala wateekebwewo etteeka eriwaliriza amasomero okuwa abayizi eky'emisana. Bwe bakyetaaga gavumenti tuteekeyo ssente ez'okulya mu masomero gonna abaana babeere nga balya basobole okusoma bulungi. Milton Muwuma nga ye ssaabawandiisi w'akakiiko kano ategeeza ng'ensinkano zino bwe zigenda okuyambangako okumanya ebisoomooza abayizi bisobole okukolwako. Sensaso eyakakolebwa eraga nga abavubuka abaana be basinga obungi mu ggwanga. Kati bwe mukola budget nga tekwata ku nsonga zaabwe muba mubulese wabweru ng'ate be bangi mu ggwanga. Salira amagezi okusinziira ku budget gye tutandikako kati mu budget cycle eno naye tuyambeko n'okumanya ebimu byate byetaagisa ffe abakulu nga byetaaga kufuna budde tutuule nabo tutuuleko mu masomero gaabwe tutuuleko mu communities twogere n'abazadde. Ensinkano eno ewumeddwamu omutwe ekitongole Uganda Child Rights NGO Network. Tuze wano okulaba nti n'abaana nabo balina ekifo we basobola okuleeta ebizibu byabwe nga bayogera n'aba members of parliament nga baleeta ebikwatako ku baana okulaba nti no ebikwatako ku baana nabo babicapturinga na babiteeka mu budget. Akulira ekitongole kino Damani Wamala alaze obwetaavu bw'okubangula abazadde ku ngonjula y'abaana. Abasinga okuleeta violence against them be bazadde aba guardians beba abasomesa n'abalala bali kumpi nabo era kyebalese nti no baagala kulaba gavumenti eyongeremu ssente okulaba nti no abazadde babaweereza teachings okulaba nti no waliyo better parenting. Kino we kijjidde nga ne minisitule y'ebyenjigiriza yakubidde abazadde omulanga okwettanira okubasibira emmere y'ekyemisana kibayambeko mu kusoma obulungi.